Aya bas omukulu bamuyita MC Mariach ayina obuzibu ne bannaffe abayisiramu. Omukulu no stand up comedian mu ggwanga Uganda yamuba comedian boyinza okugamba nti be bayina erinnya abayina talent abasobodde okubaate nga bakikubye. Bagamba nti kamwa kabi kasasiro ganga kati katukidde ku mukulu no gwe bayita MC Mariach. Abasiramu bangi nnyo bavuddeyo nga bavumirira ebikola besobodde okubaate nga abayisaamu. Omukulu naye badde ku comedy store weekend week ewedde nasobola okubaate nga yavuddeyo navoola. Wabeerawo kye bayita comedy n'okuvoola. Omukulu naye yasobodde okubaate nga yavodde. Era ebigambo ebyo nnyinza obutabikubira wano naye ng'omukulu obutambi obuli ku YouTube oyinza okubaate nga obusangayo. Abamu ku basobodde okubaate nga bapromota ab'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo basobodde okubaate bamutegeezezza obutaddamu kulinnya mu nsi ez'enjawulo. Okutandikako ne South Africa waliwo omukulu bamuyita Ali Kalinda bamuyita Ali Kalunda Lugo. Omukulu na mutegesi wa bivulu ali South Africa ategeezezza MC Mariach yeetereze. Ne bannaddiini bangi nnyo basobodde okubaate balabudde MC Mariach okubaate nga ava ku nsonga zaabwe. Wabula bino nabwe bijjidde omukulu MC Mariach omugenzi Sheikh Muzata yasobola okubaate nga amuwoninga. Wabula ndowooza oba tugambe nti tawulira buwulizi ensonga za Seeka Muzata yavaayo okwogera ku Mariach. Awo Mulemirembe yagamba bw'ati sooka owulire. Abasiramu natandise okubeewuunya. Omwana omulezi n'avaayo akayezi kali awo kakaafu bakayita Sima Mariach ne kagenda ne kavuma obusiraamu. Basiraamu mwe baabavumye. Akayezi kaabavumye ne kagamba nti obusiraamu yeddiini erina amannya Sima agatali mu dictionary. Hamuza, Muzata, Anasi, ani gonna yemannya gekayogedde. Ne kamala ne kagamba kiteri ddiini esinga kulya y'abasiraamu mu nsi. Bali emirundi emeka mu mwaka balya Idi Fitiri, Idi Amini, Idi Adha, Idi byebigambo bikayogedde akasajja. Abasiraamu mwe nga mutunula. Ne kamaliza ekagati yeddiini abatambala underwear bambala bino ebigole byabwe babakomola bakola batya. Wallahi summa wallahi Mariach okujjako ng'onoonya awalala w'olaga oba bakuwe security ebeere eggulugulu. Bino byenjogera ne bantwala ku poliisi byenja okubategeeza ku kikwata ku busiraamu biidhinillahi taala tujja kutuka naye inshallah. Mariach okutegeeza ng'abasiraamu tujja kutuka naawe oba onoonya sente zinoonye ng'oyogera by'oyogera naye okuzinoonya ng'ozinoonyeza ku basiraamu. Bano ensonga lwaki tuli wano olwaleero. Ensonga ezo zaaliwo era omukulu MC Mariach yavaayo ne yeetondera bannaffe abayisiraamu n'agenda ekibuli. Wabula ensonga zino asobodde okubaate nga aziddamu era omukulu MC Mariach kwe kwetonda. Bangi ne bagamba nti buli kadde bw'anavoola ajja kuba nga yeetonda bwetonzi. Omukulu MC Mariach asobodde okubaate nga abamu ku bavuddeyo okugamba ku MC Mariach okukomya ebyo byonna byakola. Bagamba we bati ono bamuyita Ali. MC Mariach nkusaba ekintu kimu nganze Ali okumenyawo ebigambo ebyo by'oyogedde. Kikakata ku ggwe okumenyawo ebigambo ebyo by'oyogedde. It's for your own good obimenyawo. Naye singa ogaana obimenyawo munnange kankubuulyeko ekigambo kimu. Tolowooza nti nno empologoma y'obusiraamu bwe yafa Sheikh Muzata osobola okujooka obusiraamu nga bw'oyagala. Sheikh Muzata Allah yamujjulula naye tuyinza okuba nga tuliyo wa Muzata nga bibiri. Ate abayinza okuba dangerous n'okusinga oli yasooka. Abasiraamu bwenna kino nkibagamba. Siraamu temulowooza nti ejjana ya Allah eri ku kusaala. Nkikoka kwekoma. Oyo MC Mariach aliko ejjanaayo. Singa agaana omumenyawo ebigambo ebyo. Siraamu temuyimirira ku swala zo ze tusaala nga tulowolereza. Tulowooza bakyala baffe abaana baffe. Omukulu oyo bwe yavuddeyo nga bawoninga omukulu gwe bayita MC Mariach nga bamugamba asusse nnyo. Era nga bamu bapromota bamutegeezezza obutadda mu nsi ez'enjawulo. Era nga bagamba nti omukulu no MC Mariach baali badde bamubaaninga wabula avuddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo n'avaayo ne yeetonda n'agamba nti ye taba na script ye kyafuna kyayiya. Ne comedian oba oli comedian nga oyiyiza mu ggwanga oba ddiini mu kuvoola obeera ku kifu kuba ebintu ebisinga okubeera sensitive ly'eggwanga n'eddiini. Kati omukulu MC Mariach byayitamu avuddeyo ne yeetonda naye bo tebabikkiriza. Amanya ledoboozi bamta MC Mariach poteboga musajja naffe getwalika ku buko kabaka wa comedy kabaka wa stand up. Nyongera okwetondera baganda bange mwenna abayisiraamu olw'ensonga omulimu gwenkola buli kimu nkyogerako njogera ku mawanga nenjogera ku nkula nenjogera
ku neeyisa nenjogera ku madiini nenjogera ku mbeera ez'obulamu eza bulijjo nga bw'omanyi nti omulimu gwange gwa kwogera ate omulimu gwange gwa kuliyeetinga kintu okusinziira mu ekyo ky'oba olaba. Kati bye nayogedde obubi baganda bange abayisiraamu nga kyabayisizza bubi mbeetondera ddala kubanga muli baganda bange muli bazadde bange ate muli bawagizi bange mbeetondera wennawabye kubanga omulimu naye gwe gwenkola naye saba okubeetondera bwe nayogedde obubi ng'era kyabayisizza bubi kubanga nkyabeetaaga munsonyiire ddala. Sigadde ndi MC Mariach komediani wammwe era musanyusa wammwe suubiza okubawa ebingi ebinaabasanyusa naye we nayogedde obubi munsonyiire ddala. Mbalamusizza. Nsigadde ndi MC Mariach. Ye mukulu MC Mariach ye buli bwanavoola ng'avaayo yeetonda bangi bamuwonize bamugambye nti abamu bayinza obutaddamu muwoninga oba ekiri mutuukako bamutegeeze South Africa tageza n'akomawo. Bigambo byange ebisembayo musajja gwe bampita ali kalanda lugose mambo zaali wakasubi mbeera South Africa kyomukisa omulungi gaye bakulanga wano tokola ensobi n'olinnye South Africa. Siraamu tunoonya jjana basiraamu muleme kunoonya nnyo jjana yakola bingi oyo MC Mariach aliko ejjana munoonye ogende wa Allah ng'oli musanyufu mayoti akatono kennina ya ngenda kakumalirako singa ojje South Africa nga tomenyewo bigambo ebyo. Ye mukulu oyo gwe bayita Ali Kalandalugo ali South Africa yamutegeezezza kamutanda alinnyeko South Africa ajja kuwulira era bamukakasizza nti omukulu MC Mariach byonna byogere naye. MC Mariach ku bintu byonna ebiri ku nsi ebiyinza okumekinga abantu okuseka ebiyinza osanyusa abantu baseke olina kuvoola busiraamu olina kuvoola bigambo bya Allah. Basiraamu vayo ne mutabuka nga abantu boogedde boogezi ku kabaka nga boogedde ku bantu bemwagala ni wallahi omuntu nayimirira ng'avoola obusiraamu si ku busiraamu omanyira tojooga busiraamu musajja gwe nkwegayiridde siraamu bwa bbeeyi ekyokubiri oba oyagala bujooga sooka obusome bw'onooba obutegedde ogenda bwa ekitiibwa. Ye mukulu MC Mariach nga bamutegeeza wadde yavuddeyo n'ategeeza nti ye tatambulira ku script kyabalowoozezza kyasobola okuba ate ng'ayogerera abantu ne baseka mu mbeera eyo. Kati pressure nga bwesobodde okuba ate ng'ekuze avuddeyo ne yeetonda. Ne oba ogoberedde ku ba stand up comedian abali mu nsi ab'amaanyi abasinga tebakozesa ddiini n'amawanga oba olabyeko abasajja nga Eddie Murphy waliwo gwe bayita Chris Tucker waliwo gwe bayita Kevin Hart abala bangi nnyo abasobodde okuba basajja nga Robin Williams waliwo bamuyita Stephen Wright abakulu abo basobodde okuba ate nga stand up comedy basobodde okuba ate nga bakikubye nga tebavoola ddiini oba ggwanga be bamu ku basinga mu nsi yonna. Omusajja bamuyita Robin Williams oyo waliwo gwe bayita George Kale be bamu ku basinga naye oba owulidde ku comedy waabwe stand up comedy skiti zaabwe nga bwe zitambula tebavoola. Naye wano mu Uganda ate omukulu MC Mariach katumusabire naye nga ye avuddeyo n'abeetondera n'agamba atajja kiddamu ne ku mukulu muzaata yamugamba ne yeetonda era kati akoze bw'atyo. Amanya n'eddoboozi bamuta MC Mariach poteboga musajja naffe twaleka ku buko kabaka wa comedy kabaka wa stand up. Nyongera okwetondera baganda bange mwenna abayisiraamu olw'ensonga omulimu gwenkola buli kimu nkyogerako njogera ku mawanga nenjogera ku nkula nenjogera ku neeyisa nenjogera ku madiini nenjogera ku mbeera ez'obulamu eza bulijjo nga bw'omanyi nti omulimu gwange gwa kwogera ate omulimu gwange gwa kuliyeetinga kintu okusinziira mu ekyo ky'oba olaba. Kati bye nayogedde obubi baganda bange abayisiraamu nga kyabayisizza bubi mbeetondera ddala kubanga muli baganda bange muli bazadde bange ate muli bawagizi bange mbeetondera wennawabye kubanga omulimu naye gwe gwenkola naye saba okubeetondera bwe nayogedde obubi ng'era kyabayisizza bubi kubanga nkyabeetaaga. Ye mukulu MC Mariach goba ng'oli comedian nga comedy watambulira ku mawanga na ddiini toli comedian oli mu kuvoola buvoozi era kyusa.